balabike nti nabo basobola okwengaginga across the what across the value chain. So bwenzirayo ku kiri nti bannaffe abasinga banks ezisinga paka kati era osanga nti ziri mu structure eri gyenjogeddeko nti ezisinga ziri zabagwira si kibi naye bwekityo bwekikola ki bwekityo bwekiri kati newesa nti tugamba si kibi kaka tukigumire tetuyinza gandi si kibi nga banki ezisinga zabagwira so banansi nebesanga nti neobukwakulizo banks manyi buli ekintu bwe kibanga kya munansi muli agamba kino lwaki nkyetaaga kino lwaki nkyetaaga naye bwe kibanga kya mugwira yagamba kino bw'otakireeta sikugulirawo akawunti. So newesa nti bannayuganda abasinga tebali mu banka tebabanki nga talina bank account. Kati bw'otaba mu banka bw'otaba na bank account bw'otaba mu formal financial system kitegeeza kikuzibwalira nnyo zimba business kuba weetaaga okwewola weetaaga okukola ki bw'otuuka eri bakusaba emisingo sooka ogulewo akawunti sooka oleeta bank statement yo togirina. So newesa nti bannansi abasinga ne babeera mu mbeera eyo. Kati mu myaka gye2020 ne wajjawo kye tuyita revolution ya mobile money. Yes. Kati mobile money nebanga kwegamba wadde tulina account osobola otereka ku simu yo. Simu yo ye banka yo. Ye banka yo osobola osasula buli gwe weetaaga nga tumutuuseeko. Ate juzi ne batandikawo n'ensonga yeekuwola kasente. Kati newesa nti abantu bangi abali batasobola kwewola mu banka ziri beewola ku simu. Era oli omugamba nkuweereza sente zino nti sooka olindeko ekoliko ebbanja bajja zitema sooka olindeko. So bannansi ne balabika nti beeyunidde nnyo ensonga eyo. Kati bannaffe bali ba banka nabo ne batandikawo kye bayita agency banking. Agency banking abalinga abaagala okugondeza abantu ba wansi kyovulaba oluusi totekwagenda mu bank bw'ofuna agent oba osobola okumala ensonga zo zonna. Awo kati obuzibu buli wano nti wano mu Uganda awona tuli mu digital economy tuli mu digital ebyenfuna bya digital. Kati wano mu Uganda government bwengenda ku mobile money nenkola byenkola company enzijjako sente service charges. Ne mu banks zennyini eza bulijjo batujjako service charges. Kati ku service charges ezo government ejjako excise duty oba omusolo gwa bitundu 15 ku buli 100. Kati guno omusolo egujja ku company ziri ti company bwe zijjeko emitwalo 10 nga service charges government ejjako mutwalo 1.5 ogwo musolo kiwulidde. Kati government ate n'ekirala ekintu kyekola nti ate ne ku ssente zange zenzijjayo government ejjako 0.5%. Kati fe tugamba nti nedda mwami government ziri ebitundu 15 ku buli 100 zikumale zino 0.5% gyotujjako nze zinnemesa okukozesa mobile money zinnemesa. Kyova olaba ennaku zino nti omuntu wabajjayo $5,000,000 ogenda okwesanga $4.5 ate kuzirekayo kumpi 5. So bantu bangi kati ebya mobile money bagenze babifiisa olw'ensonga eyo. Kati tugamba nti government engeri gye wagamba nti wagaba abantu bagende ku digital aye nekirabika nti abantu beeyunidde mobile money ate tobalemesa kuba naawe kana akatundutundu bw'okalekayo n'ogamba sigenda kubajjako ne beeyongera okukozesa mobile money naawe zoofuna wali zeeyongera jjukira ebitundu 15 ku buli 100 ozifuna ku oli ku service charges. Yes. So it's just a calculation. Kiringa ng'ogamba abantu nti bwe ntegeka omwoleso nenfuna abasponsa basasulidde bantu kuyingira ate ebisale by'okuyingira bwe mbyongeza neŋŋamba buli ayingira wanasasula emitwalo 10 ne batajja basponsa omwaka ogujja tebaddamu kukola tebajja kusponsali anti tewali bantu naye mu olugembe kino kinsigaddemu nnyo oba nkozesa olulimi kyobalo nawulikika bubi nemunansonyiwa naye ndaba nga gavumenti etubba
That's the point. Tosobola kulya eri n'eno. Kubanga kati bwenzira kaŋŋambe nzize ku BBS ne bansasula. Bwe bagenda okunsasula, gavumenti erina omusolo gw'ejja ku ssente ezo ze bansasula. Pay as you earn. Bwe bamala ozimpa nenziteeka. Bw'oba ofuna kankusale n'ekirimi. Bw'oba ofuna obukadde obusukka milioni 10, gavumenti ekutwalako milioni 4. Olwo etutteko ebitundu 4 ku nsigazaawo obukadde 6. Yes. Mbutadde ku ssimu yange. Exactly. Kati bwe ngenda ate okuzijjayo mbe nga nzikozesaako. Ate neekujjako. Ono wa ssimu alina kyaji yeetegeerekeko eyiye. Gyanzijjako. Kati nemujjako omusolo. Ate era gavumenti ne kuzange zino ze yaggyeko obukadde obunabuli bwe ngenda okuddamu zijja ku ssimu yange ate era neddamu nenzijjako. Anti ebanga ekugamba nti bw'ofuna milioni zo 6 ziteeke mu mpale zifuna mu wardrobe. Exactly, ziteekeeka. That's the argument. Kati abantu